gwa Haji ne Zuullah nga bagenza okugulaba n'okuguwuliriza. Mukole bwe mutyo nga kooti bwesabye okuddamu okuwuliriza okujja mu kooti era mujje. Kye twagala mukyo kutuuka ku mazima. Ensonga eno ddala Haji ebimugambibwa byali bituufu oba tebyali bituufu. Naye twebaza buli yenna azze mu kooti n'abeerawo n'alaba engeri Haji gye bamuleeseemu n'okumanya biki ebigenda mu maaso. Tusigale nga tuli bakkakkamu, kooti ekole ogwayo. Tugisaba ekintu eki kubeera n'enkanya mu musango guno. Bw'eneekozesa obwenkanya alhamdulillah abantu bajja tebenkera emitima. Tujja na kumanyawo we tutandikira. Tujja kuba tuyizi bingi kubanga kino ekiriwo. Buli lesoni ejja, buli tesiti ejja bweti erina kyetuyigiriza nga ffe. N'okuddamu amaanyi. Naddala abantu abali mu marriage. Omusango guno mu gufolowinge mulabe ebintu nga si kunyumirwa na kuwagira nti nze ndi ttiimu gundi ndi ttiimu gundi. Wabula twagala tutuuke ku mazima. Tusaba abantu abali mu musango guno, abaguvunaanyizibwako, abaguyimiriddemu okukozesa obwenkanya mu bigambo n'ebikolwa gabeere mazima. Kubanga mwe tujja okufuna lesoni n'ebyokuyiga n'okumanya ne kooti zaffe ziwa ekitiibwa nti ensonga bw'eba egenza osobola okufuna obwenkanya. Tetwagala gendera ku mmoto egamba nti omwavu tasinga musango. Eyo mmoto nfu mu makooti gonna agensi okugamba nti omwavu tasinga musango. Kale bye bigambo byange ebyo. Assalamu alaikum. Akati nga bwe tubagambye titujja kugenda mu maaso nga tussa ekitiibwa mu kooti nammwe okubasaamu ekitiibwa. Tubakubiriza tukuume enneeyisa ennungi n'okubeera nga tugoberera ebiragiro bya kooti nga bw'ebyo ebituwadde. Buli omu wa ddembe okuba n'endowooza ye ku nsonga eno, naye ate era tubeebaza mwenna abasitukiddemu ne mubaawo. Ssaawa 3 mwenna mbategeezezza production warrant tugiina ng'ennaku z'omwezi 4 omwezi ogwa November wali mu High Court mu Criminal Division. Nsaba Katonda abatukuumire. Oludda oluwaabi lugamba terunaba kwetegeka bulungi. Terunaba kuŋŋaanya bujulizi bumala. Nga bw'okigaye nti oludda oluwaabi lutegeezezza nti terunaba kuŋŋaanya bujulizi bumala kubeera wano oba kwe kwetegeka obulungi nga bw'ogamba. Naye ffe tuli beetegefu okudifendinga ku ludda lwaffe ebyo byonna ebinaabireeteddwa eri owaffe gwe tukiikirira. Kubanga toyinza kusala gwa kawala nga tonnawulira gwa kalenzi. Ate nga ne ssemateeka waffe agamba nti buli omu alowoozebwa okuba nga teyazza musango okuggyako ng'oleese obukakafu obulaga nti yaguzza gwe kennyini amuwaabira oba nga ye kennyini avuddeyo n'agamba ye yaguzza. Awo tetunnatuukawo. Byebyo era bwe bubaka bwaffe. Mwebale nnyo. Ali mu mbeera ki? Wuuyo mwenna mumulabye. Embeera gy'alimu yeeyo tetujja kugyogerako. Mwenna mumulabye si wa kyama. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kutemto wasoka kuwuliriza saidi ye kusaidia msajja jokaje wawuliriza. Waddembe kwatete yantuukirirako naye sikirinaako buzibu. Waddembe ndi open simusalira musango gwonna naye waddembe okuntuukirira bw'anaaba akyagadde naye nanyinyonnyola ensonga ye sirinaako buzibu kubanga ffe tetumukyawanga muntu. Waddembe bw'aba alina ensonga ye naye okuntuukirira tetugyogerako sewaliwo obuzibu mu ekyo kyonna. Waliwo ekirala? Honorable, omukyala yagambye tuwagezezzaako mutiisatiisa. Kuba siinawe musanga siina namba ye ya simu sinkanangako naye kale siyinza kwogera kintu kifaananako bwe kityo. Naye kyenjagala okumugumya nti ekkuba eryaffe eryo liggule. Bw'aba alina ky'ayagala okugamba weetuli situmusalira musango era tewaliwo gwe tusalira musango. Ffe era ng'abakulembeze naye bw'aba ayagala okumuwuliriza we have open hands. Ate ekirungi ye yali ebweru. Era singa yayagala okunoonya Honorable Nsereko yandinoonyeza nga bwe yanoonyeza abalala ne bamuwuliriza. Lwaki omuloopa ate alina access ku kizibiti?
Wanji? Lwaki yaloopa omusanga talina access ku kizibiti? Ebyo jja bisanga mu kkooti, ebyo tetuyinza kubyogererako wano. Sewo weebale nnyo ekibuuzo kyo.